Alright, nkwanirizaako olunaku olwaleero ndi wano ne manager Ronnie Ekawuku, manager Ronnie Hardware, team Suna Ben. Ndi naye waneeno tugenda kwogera ku nsonga z'ekibuga kya Suna Ben nga bwe kyabadde. Weekend badde yakasa mmeme ngerimu ebintu bingi musanze nga asola vaawo nga sinyumizaako ne manager. Kazibeda kikanga obanga 10 obanga 2 tunyumyemu ko tulabye byatambula byo kuyita mu weekend. Abavudde makutano ababaddeyo atenga recent twali tuli mu kibuga kya Alien Skin kwegamba. Weekend badde erimu ebintu bingi ebitambula nebyo nabyo tugenda byogerako tulabe bunga abakiri mu kitambula kitya. Manager nkwanirizaako sebo. Soke mbuze kubawuliriza n'abalabi. Yesebo. Balamusizaako mwenna. Ugamba otya Mr. Jendi sebo. Agamba atya manager. Sinza ali awo musanyufu ennyo olw'ensonga eziriwo ezigenda mu maaso. Kisooka tubadde mbitale bya mukadde wa mukyala Kayondo. Ebyadde bitalo nnyo. Weekend yabadde tuvaako. N'atuvaako mu kaseera akazibu nga tulina ekivulu. Ate nga lunaku lumu ku kivulu. Kaseera tekaali kangu. Zaali ennaku nga 2 kuba yafa lwa kusatu ekiro. Sawa ndozanga 10 awo. Eza kawungezi kubanga bucha. Ezekiro. Nga bucha. Nga bucha amawulire gasaasaanira. Ninga agenda okufa kyokka ngene enteekateeka esinga zikola ki? Ziwedde ez'ekivulu. Ziwedde. Tudduka ntugenda mu kyalo. Tukwasaganya enteekateeka zonna era nga bwe zaali. Era twongera okwebaza abantu bonna abasobola okusitukiramu. Ne mujja okungubagirako Suna Ben. Ne family yonna Dijerita bonna ba Dorsoni Prince bonna family nga bweri bazira tone kwane mbazira tone kati naye yafuka wawaka era na Suna Ben ngagamba nti mbazira mwana kitalo nnyo ekya mukyala Kayondo ne twebaza okubanga mwenna mwasuka ne mujja ne mutukungubagirako fenga timu Suna Ben wali twali waka kuba mukyala Kayondo yali yatusembezanga twafuuka batabani be bazzukulu be kitalo nnyo tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Mbadde saala nnyo kwogera ku nsonga za mukyala Kayondo ne nalaba mu kukungubaga nalaba omukyalo ono Nambwayo ng'agobwa nendaba ng'ekikolo ekitali ekirungi eri ekyali kikwere eky'okumugoba ku kukungubaga. Tumuleke. Katumwesonyiwe manje tugere ku kivulu nga bwe kyabadde weekend. Oyo mukyala tumuleke. Wa mivuyo. Tumuleke tumwogerako. Tugere ku nsonga z'ekivulu. Ekivulu kyatambudde bulungi kubanga kyabaddemu ebintu eby'enjawulo. Twadde tucelebrating emyaka 7 ejja mukyala Kayondo. Mukyala Kayondo gyabaddewo mbulamu. Omukyala adaweza emyaka 7 oyo. Daweze emyaka 7. Nga badde alabika ngo akyali omutembooko. Era bw'otunuulira ku t-shirt ezadde zambaddwa. Zadde celebrating emyaka 7. The 70 years nakanabe t-shirt nga bazambadde timu Suna Ben nga abasinga bazeesaze. Ddala okusinga timu enkalakasi. Naye mwebale nnyo basiko webale nnyo kwagala Suna ebbanga lyonna ly'obadde naye. Obaddewo bayiza abasajja bayiwawo omubiri ku mbeera y'ekivulu n'embeera y'okuziika. Era mbakulisaayo nnyo ekivulu ekyo. Nzira nali mmanyi ekivulu kigenda kansolingibwa kutufunye ebitalo nga n'ekivulu kigenda kusazibwamu. Ekyali ekituufu. Naye ate ng'enteekateeka olwedde z'ekivulu zaali ziwedde. Okusinziira ku baali mu nteekateeka y'ekivulu ekyo n'abaali bategese ekivulu bwe baatuulamu n'ennyini kivulu yennyini n'afuna n'okuwabulwa nakkiriza ekivulu kibeeyo nga kisobola kusazibwamu. Kisobola kusazibwamu olw'embeera emu oba endala. Era oli Mukama waffe kasita atukkiriza tuddamu ne tupika ekintu era abantu bazze ne bajjula. Nalabyekawo ku katambi akamu nga abasirikale bagoba abantu ku budde bwa kumakya budde bwakedde dda. Abawagizi ba Suna
baba bazze kunyumirwa Ssuuna. Baba bazze kuba ndongo. Ne bwabawo omukisa nti buzibe babongeremu mpaka sawa nga 5 era bagenda nga tebakusa endongo yaki yange ndongo ya Ssuuna. Lwaki ye DJ gwe tulina wano yekka asobola okukola ekintu ekyo tulina gwalina DJ osobola omuleeta badde ekintu tulina abagezaako bakuba ekyabwe naye Ssuuna Ben Embazira Tone ekyabwe kyanjawulo tebabageraageranya na muntu mulala. Gwoba omuyina naawe osobola okukola nga ye kyeyakoze n'otegeka n'okunga abantu naawe ne tulaba anti Ssuuna wanjawulo nnyo. Abatamumanyi Ssuuna ye muntu akola ekivvulu nga teyeesigamye ku muntu yenna nti omuyimbi gundi. Ssuuna ye muntu akola ekivvulu nga talina muyimbi gwe yeesigamyeko nti tuyina banaye mujje mu ndongo yaffe tuyina omuyimbi gundi. Akuba endongo ng'akuba kiki? Yakuba ndongo ye abawagizi be baagala Ssuuna tebaagala muntu mulala. Kyovula Ssuuna Ben takola kivvulu nga kyeyawudde nti tuyinawo VIP tuna VIP mwenna mugwa wamu. Buli muntu ayingire wafe aba ordinary ate buli ayingira aba VIP. Osegedde bulungi teriyo kwawulamu mbo VIP mutuule wali ordinary mutuule waneeno. Kategedde bulungi ako. Bw'ojja mu kivvulu kya Ssuuna abazze kunyumirwa ndongo. Era tewali muwagizi wa Ssuuna ajja mu kivvulu n'asaba nti mutuwe omuyimbi gundi. Buli ajja abazze kusaba ani? Ssuuna Ben yekka. Abantu bazze mu kivvulu bafunye kye babadde basuubira yadde ne bwe kiba kyabuzeemu embeera eyabadde wadde bagitegeera naye be kyabaleese bakifunye era singa tebakifunye tewandire bantu abo nga bagoba kusaawa emu n'ekitundu. Newunyisa ne ngamba abantu bagoba kusaawa emu n'ekitundu budde nga bukedde gwe bw'otyo bwewalabye oyinza okuba wagoberedde kino kyokka. Nagoberedde kyadde ku social media. Naye ebivvulu byaffe byonna ebisinga endongo emala kuggwa ne bazingako emizindaalo abawagizi ne bagenda nga bagoberera ebidongo ne bakakasa bulungi nti bivuddewo mu kifo. Tebalese bujulizi mu kifo endongo ekubiddwa. Endongo y'abannamasaka bannamasaka ye babeera y'endongo ebebe. Okusooka ali y'abannamasaka naye kati tetugikubira mu kibuga. Kati y'abannakampala y'abannayuganda. Edda kati gozaalibwa mu kibuga wagisanzeewa. Era nange mbutuufu era Kampala we nagisanze. Webale nnyo. Nti endongo bwevuga endongo eyo ebamu ekirungo kirimu ekyenjawulo. Ntubula ng'olimba balutaddemu ekyenjawulo. Ffe bannamasaka ffe tuwa omuntu kyatusuubiramu. Omuntu kyazza asuubira kyafuna. Era mu byafaayo bya Ssuuna tosobola kulaba nti Ssuuna Ben yategese ne baasa obutebe kubanga tazze. Wategese aba alina okubanga agenda kujja era naawe abantu ekyo kye babadde bamusuubiramu okukola ki? Okubawa. Ne tubeebaza abawagizi baffe obutatukoowa ate tukyabafumbira ebintu bingi. Ssuuna Ben Embazira Tone banjawulo. Ekyo kituufu nnyo. Buli lwajja ku stage ajja n'ekyenjawulo. Ajja n'ekipya. Era omuwagizi ajja nga azze okunyumirwa Ssuuna. Ne bw'ajja okuba Ssuuna akaama. Era tasobola kumugamba nti lwaki toleese muyimbi waffe. Omuntu ajja talina muyimbi mulala gw'asuubira. Ajja n'amukwagala jjajja nkabizaamu kabizzi. Nga ye kye kyamuleese ekyo kye kikola ki? Nalabye ekaamu nabanya kusejjusa Ssuuna Ben akubira ku nnyimba zadde baagala. Tewaba luyimba lwa njawulo nnyo era jjajja nkoneramu kadingidi nkubirayo kano njiramu kano kuba ye ebyo byatambula nabyo. Naye endongo mwe mwagijjawa yesina ebinyaanya tekamu ebirungo obutungulu endongo yevaawa ekirungo ky'abannamasaka. Kati kambuzeemu ku kivu kino kineeno. Kwaddeko bayimbi kyabala oba yadde Ssuuna Ben yekayeka
kada nalebe kukingisa ha kugambe tetulanga bayimbi azze omimbi azze ajje bajja tumuwamu nakubamu nanyumirwamu endongo nayimbiramu abawagizi baffe nayimbiramu abawagizi be nabe babira bawagizi be baba baffe kuba abaze mu kifo kyaffe kubanga tabaddeko ku posta nti bamutiibye basobola obutamuwa ne bw'atajja ekivulu kisigala kigenda mu maaso ne bwajja endongo tusigala tujja kubanga twakoze eki nga bwagitegese naye nga tubeebaza nnyo abawagizi baffe agwe bayita amaanyi ga DJ Suna Ben n'embazira Tone baite takyalina DJ kati musomesa asomeseza abaana bangi tuyina kati omutaka Sebwato kadde komanda akola ku Bukeddo akola programu y'ekikadde mumanyi Sebwato oyo DJ Rita kuba endongo DJ Rita badije bangi basomeseza bunawaise mikono gya Suna Ben n'embazira naye DJ kati katwina Latiso naye kwali Latiso wavawa badije bangi so kati abo bafuuka basomesa tebakyali badije ndowooza erinnya lya DJ ddyo tulumbi bajjako lina kuvaawo ne tuteekebwawo yabasomesa omusomesa ambazira Tone omusomesa Suna Ben endongo eyo mwe bannakampala muyinza okubanga mugitegedde biseera bino n'endongo tubaddewo nga tutambula naye ebbanga erudde mu system erudde ate nga tubasuubiza ate tukyabawo wakati twamaze ya Suna tulinayo ey'omugwokutaano mbazira Tone the best of mbazira Tone bakishona ngali yeka ebivulu biba bibiri ffe tuba n'ebivulu bibiri mu mwaka Suna Ben ategeka era nga alina embazira n'embazira n'ategeka era nga alina Suna n'ekyambaziira akiteeka kyengerawo ku summit ku kisaawa awo ekyengera bagita summit ye aba aleese ndongo kati mbazira aleese disco ziringa 5 nalabye sound yabadde yajejje mu kifo kimu ewa Suna wabayo endongo nga 5 ne wambazira naye wabayo endongo nga mmeka nga 5 yes so fabawagizi baffe bwetyo bwetubatwala mbadde ku internet nga mpulira abawagizi bewera Suna Ben abawagizi Suna Ben bewera bagamba twagala kyapa olutalo muri wiringo dulwana paka mfunye ekyapa okutuusa nka mugato wadde ekyapa kinajja manager aje kituwa olwo kigana okuvayo ekyapa twagala kyapa kyaffe tetulina kintu kyakye tumwagaza tiimu Suna Ben nyivu bannayuganda banyivu bannayuganda bonna twagala kyapa kamogo okutuusa nga otuwadde ekyapa kyaffe tetugenda kujjako mukono uliddeko abewera abanene abewera walukagga obaani wojja okukakasa nti Masaka nyivu bannamasaka bagenda kusitukiramu okutuusa nga owadde mutabani waabwe kye baagala ensonga z'ekyapa zino zijja zitya ensonga mpanvu okutuuka kintu kimu twagala kyapa mu ngalo kiveeyo gye kiri kijjewo Suna Ben yes kwandabireka awo walukagga nga agamba agenda kuba akayimba naye bantu bangi bona balwanirira kyapa obumu mubujjawo obwo mamula katamanyi bannamasaka bannamasaka bw'aba ava ewaabwe bamugamba ebintu ebyo olina okuba n'empisa olina okuba omukozi ebintu ebibiri bamugamba ebintu ebyo kitegeeza ki munnamasaka buli lwalabanga waliwo anyigiriza munnamasaka munne ayina okusitukiramu balwanirire ekyabwe okulaba nga tebanyigiriza munnaabwe nga basitukiramu ne babeera mutya muntu omu so mukulu Kamoga wekwate n'obuyiringu bunno mutuwe ekyapa kyaffe tiimu Suna Ben yonna nyivu ffe tetwagala kintu kirala tetwagala tunnyonnyola twagala kyapa
kukwata ekyapa kiteke manya ga Ssuuna omuwe ekyapa kye ebisigadde obimulekere ebisigadde ekikwasa ekyapa kituuka kwata ekyapa okiddize Ssuuna ebisigadde obitulekere oba obimulekere tebikwatako ogugo gwa kutunda ttaka n'owo omuntu ekyapa kye kwata ekyapa kya Ssuuna okimuwe omusajja munyiivu olaba atuuka okutuma namuwulidde bannaye agende Magombe n'amutuma n'agamba nti mukyala Kayondo bw'otuuka ewa Katonda mugambe mutabani wale no bamuyigganya ayina obulumi ku mutima si busungu ayina obulumi ku mutima mukulu Kamoga wekwate otuwe ekyapa kyaffe tetulina kitukwagaza kirala tuwe ekyapa kyaffe osigale mu mirimo gyo naffe tusigale mu mirimo gyaffe omuntu akuba endongo nga Ssuuna bwe yakubye endongo mu bulumi sula mumpewe eyo n'aba nga akasente kasobola okuŋŋaanya akagatte abeeko kyakola ate ggwe oli mu kugatta bwongo okulaba nga omukumpanya omuggyeko ebibye esebo kiba kirumira ddala obusungu bwa bannamasaka oyinza obutabwagala abantu bunalabyawo mbadmaye obeera okunolitamininga obusungu bw'abantu ku social media okwo nolengera nti gye bafubye okulwanamu okulaba Ssuuna Beni afuna ekyapa kye n'ogamba ne bannaye gana amaanyi abantu ge banasinga ono omusajja avayo n'ayogera ku nsonga zino eno n'avayo n'agamba abantu banne omusajja mwadde ekyapa kye kiikyo ekyabantu kye beetaaga ojja muvaako kati balina kye bamwagaza olwolabeko nga bamusaba ekintu ekirala kyapa kyokka kitegeeza omusajja agenda okutuuka kweryesa ng'ensonga zigaziye ennyo kitegeeza tebalina kye beetaaga kirala beetaaga kyapa kyokka wakola ekintu kimu aleeta ekyapa nga kiri mu mannya ga Ssuuna ebisigadde abireke tetumwinaako buzibu kati mmwe kasita bakwasa ekyapa teri buzibu bulala bonna ng'olidde tumbanja ki oli yagambye nti eyinza oba nga mission yakusuula Kamoga nga musuza abantu basizewo bekunge bagamusaya katumukube naye twagala kyapa kasita salowo nakwata nti ekyapa kyo nkibawadde ebisigadde nga kiri mu mannya ga Ssuuna Beni olutalo nga luggwa tetulina kirala kye twetaaga nga abawagizi baffe tubeebaza tubakulisaayo ku makutano n'abasobola okujja e Masaka mwenna tubakulisaayo mwebale nnyo mwebalire ddala nga nsinziira wano okwebaza abaana ba ttiimu Ssuuna Beni ku WhatsApp mukola omulimu gw'amaanyi mwebale kupushinga Ssuuna Beni mwebale kulanga Ssuuna Beni mwebale kuwangulira Ssuuna Beni award kuba Ssuuna Beni ye muntu asinze okuwangula award z'abadijje wano kituufu ekyo tebalina award gye baali bamutaddemu n'atagiwangula awangula ez'abadijje n'ez'aba influencers naye nga abaana ba ttiimu Ssuuna Beni be basinga okukola omulimu bakola omulimu gw'amaanyi ennyo abaana ba ttiimu Ssuuna Beni ku WhatsApp abaana ba ttiimu Ssuuna Beni bodaboda e Makindye bakola omulimu gw'amaanyi bayiwawo omubiri Emma Ssuuna Beni ayina abawagizi nga babe bwoya nga baagala ye ng'omuntu nga ne bwasinzira ku leediyo ekiro kimu n'agamba abaana beeka okwosa enkya tugenda gindi nga bagenda kujja bajja ate mu bungi so tubeebaza nnyo abawagizi baffe ebbanga lyonna mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kwagala Ssuuna omuntu yenna yazze ku makutano nga tebafunye kyabadde osuubira mutusonyiwe okuba embeera yabaddewo mwabadde mugikola ki mwabadde mugiraba naye tusuubira nti mwafunye kye mwabadde musuubira tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala n'oyo yenna agezaako okulaba nga aposhinga Ssuuna okumwongera waggulu tuyanza nnyo teyanzeege Ssuuna musajja mulungi musajja wa mutima mulungi ayina akantu ke yakola ku luna ate ke nnali sirabangako yayita abawagizi be
kana ku makutano waneeno yayita abawagizi be n'agamba abaana ba boda boda 100 mujje ku stage ne balonda akalulu nga buli omu akusasulira ku looni ye ya piki gy'ovuga emitwalo 2 negwe omanyi okusasulira ku boda emitwalo omanyi okusasulira wiiki 2 kitegeeza gwasalawo ndi omugagga abadde akuleeze nga wasudde entrance wa mitwalo 2 wa mutwalo okuyingira mu kivu n'ofune 19 bambi ogwo mugwa mutima mulungi addiza abawagizi gwa mutima mulungi ebiseera biri adde nga agaba piki nenga piki eyo olwo oli awo agiwa omuntu omu n'aba nga agifunyemu naye kuno yasazeewo abawagizi be n'abawa kasente buli muntu n'amusasulira ku looni yo gy'avuga kuba abaana ba boda bambi abasinga bavuga looni kituufu ekyo ate nga be bawagizi baffe abasinga era ffe bw'otunuulira paakingi zaffe emmooka zibaamu ntono nenga boda zijjuddemu boda ze zisingamu era bwe babasuuna bwe bategeka ekivvulu nga tannatunuulira kintu kyonna asooka kulaba boda zigenda ku paakinga wa era waliwo security eriwo enaamala kyova tosobola kulya nti mu kivulu kya suuna babbye boda kubanga kyekintu kyasinga okufaako n'okukavalinga kwabe bawagizi bakola ki balina so mwe balinya abaana ba boda boda mwe bali kwagala suuna nkiwana mwe muli basanyufu nti bwabanga asobola kwaka akatono kafunye n'akagabanako nammwe kitegeeza nti nammwe aba abaagalizza mube nga mukola ki mubeerawo nze suuna sina kye mubanja kwa sina kye namuwola nti nkimubanja wabula bw'aba afunye kyafunye bw'aba afunye akalimo bizinensi yange n'agiranga sina kirala kye mba nkola ki kyoba obanja bw'abanga akutta akazindaalo n'alanga Hope Gennady Weya kitegeeza nti nze aba nkoledde ogwange gwakoze eki gwasobodde okukola nange nga nyina okuyiwawo omubiri nange okulanga kyaba ategese tusobole okukwatagana tuwe kintu kimu tubeebaza okujja mwebale kwagala suuna naye buli ali gyali tulwane suuna bamuwe ekyapa kye akasente ke kakola mu mpewo kaleme mufa bufi era kati lwe lutalo lwe tulina obudde buno kudda Muzeeyi Mbazira mu Gwokutaano tujja kubeerawo kyengera mumanyiiwo mbajjukiza bujjukiza tujje tuwagire Embazira ttone temwerabira kubanja kyapa kyaffe toyanziza nnyo ere bulungi mweraba toyanziza nnyo manager embeera bwetyo weeyimiridde nange ogatako eddoboozi bannaaye nga ttiimu Suna Ben twagala kyapa kyaffe mukulu Kamoga Sebo ekyapa tukyetaagira ddala so embeera bwetyo mbadde ne manager Ronnie wa Hope General Hardware wano mutundu byekawuku wamala kuba ebizibiso byonna ate ebyomutindo gwa waggulu era ebyomulembe mubeere bulungi mweraba